Ebyomukulu Pastor Aloysius Bujingo ate byeyongeredde ddala okuba obubi ng'ono nno ogw'okusabiriza ssente ye yafuuse order of the day era nga tutegeerekeseko nti bw'oba kati oli ndiga ya Bujingo nga tosobola kumuwa ssente $5,000 takwagala katuutike. Ab'olukumilukumi bonna yabagobye mu kyaki anti ono ategeezezza takyagala takyayagala balina lukumi kugenda mu maaso kweyisa ku altar ku altar ya Bujingo. Baganda bange ekiri ewa Bujingo kigenda mu maaso sina bwenyinza kimunyonyola naye nga ye alabika nga kaweddemu dda Pastor Aloysius Bujingo kubanga endiga zirabika nga zeekyanze mu kyaki temukyali ndiga. Ali ku bunkenke awooza njagala ssente bwe ziti kumbe alina bibye byali mu kuyisaawo. Baganda bange mikwano gyange kyennyinza obbagamba nti embeera bwetyo bweri. Aloysius Bujingo bukyangabba leero alabika nga kaweddemu dda. Agamba banne tebazimbira bakyala baabwe kumbe ye yasooka kuzimbira mukyala we. Baana mmwe baganda bange mikwano gyange Bujingo kaweddemu dda. Kano ke tugamba nti bannange kaweddemu dda takyalina kyazzaako takyalina kyagamba. Bannange obufere bususse obufere buli ewa Bujingo bugenze ku ddaala lya waggulu nnyo. Ogamba otya abantu nti atalina $5,000 toddamu kujja kuleeta ssente. Ssente oyo zaagalira mu ddolo zaagalira $5,000. Bannange mwe temulumirirwa bantu gwanga temuliraba ng'abantu akasente balina kakweyiya bweyiya Uganda nga bwe yatuuka bannange. Uganda ennaku zino esobera Uganda eyokya naye obutunula omusajja omukulu ng'asobola okwemirira ku bigere bye n'agamba mbu atalina $5,000 tojja ku altar. Kikuleetera ebibuuzo bingi n'ogamba naye ono omusajja ddala ddala yamusumba mutuufu oba alina bigendererwa byali mu kuyisa wali mu kubba bantu. So baganda baffe endigeeze wa Bujingo tubagamba nti mwebeereremu mutunule ebintu ng'abantu abategeera temwefuula nnyo bazzoliga nti fe abagenda babikira temuliddamu omufuna kweno keesi gyaliko ate bweno gavumenti ejjudde ababbi oyo temuliddamu kumufuna. Ababbi kye bamukola omukuba oluseke alla kati statement eya keesi eno bw'abanga yagikolera kawempe ku poliisi ababaawo ne balya ze balidde ati abamaze okulya ze balidde nga fayiro yo CPS bagiise ne tugisindika ku CPS nesooka ebeerawo abaawo ne balya ze balya enda okugira nti fayiro yo twagikwasizza akulira ekitongole ky'abambega n'oyo n'amuwa oyo naye n'alya zaalidde ate teryalya kaguzibuzi balira ddala nguzi za bukadde. Kati oyo bwagirawo n'amugamba nti fayiro yo munaye ate DPP yagiyise negende ewa DPP wegende ewa DPP kati awo babuloka awo abali awo ne bamuwa amagezi namuga lwana nnyo DPP fayiro ye n'aleme gisindika mu kooti kuba wagisindikira mu kooti kaba kaweddemu ne balyoka bamusomba awo bamusomba ne bamusomba ate DPP ayina okugira ati nga bamuga ati fayiro yadde ine ebibulamu ne tugisindika ne tugizaayo wa ku CPS basoke babeeko mulimu ebibulamu. Abo nabo ne omusajja ne bamulaba akuŋŋaanya ssente ne mubuuza naye omusajja atalina nsonyi ssente azikuŋŋaanyisa piresa ne bwazikuŋŋaanyisa obusungu. Bujingo ono gw'olaba after Richard's case ye Bujingo oli owedda yali mukakamu nga tavuma takola ki wabula nga alumbalumba bulumbilumbi amanyi bwe yabeerawo nga bwe yali yekwata Bobi Wine nga amulumbalumba naye nga talina nnyo busungu obwo. Naye wennaku zino mulalamu abasajja bamusomba akasente waliwo abali bawoza mbu tajja kudduka mu ggwanga. If Mondo out of the country you think Bujingo not Bujingo out of the country bajja mubba atuka ekiseera nga seeta kyayina kuba talina mulimu ti company jajjamu ssente kuba abagagga abalala babeera mu keesi zino bababba paka babaavuwaza. Kati ono ssente alina zisomba mu ndiga kati endiga bwe zirirekerawo okuleeta kyovula baaleebuukana naze ennaku zino. bambi musajja watu waliwo eyazze nga naye azze kunoonya mukama baamugobye emisinde. Blood wange mbadde nsaba otuule kwegayiridde ddayo otuule sisaaganamu oli mukwano gwange ddayo otuule sikunyoomye ddayo otuule tujja kunyumya edda neyanziza kyembagambye nti bw'obuulira nga tobitegeera byenjogera
tovaayo. Njogera ku milioni 7 ku 10 kitegeeza nti bw'oba osituka otandikiddwa oba mu 5 kakadde 2 3 4 5 bwe tuzigata wano nga ziweddeyo era ngenda kulangira nti ziweddeyo sijja kukizanyiramu. Bamugobye emisiri gera twalire nabisyo twagala sente olwoza sente ayagala zaki ezo zasaba zatanyonyodde nti azitwala kukola ki. Abakulu bali abakeesi bagala kasente bakasomba kati mukambwe n'engende gabambye zijja zizitowereddwa nga zinoonya mukama ze yasuubiza n'azigamba wano wote tujjaako sente tali nnyo tali afuta mane nga bwe yatusuubiza. Noonya kyaki erabika nti teri after money. Eno kyaki bannange mbabuulira amazima ga Katonda ali waggulu eyandekawo kyaki ya mirembe kyaki ya mukama teweetaaga kujjamu wadde n'ekikumi kyo. Ebyo byonna oyo Gasiya yamuvaako bbi w'abaana ali mu kusolovinga keesi. Maama ate yagenze neyereetera obuzibu neyiwa amanda mu mbugo bwe yavudde eri mu kampeyini za muhoozi najja nga amaanyi gamuwala n'atandika okwogera ku by'omusango. Olwaleero ennaku gye nyina ku mutima eri eki emu nti giweza emyezi okuva twakubibwa amasasi ago naye aba CID aba CMI aba poliisi bonna buli gwe kikwatako tebannaba kukolayo press conference ku Monday nga bwe batera okukola enanga najja n'ayogera ne batuwulira nti bakuteewadde omuntu ogwo. Yeeyogeza ku by'omusango ng'alowooza abyogerera mu ndiga obigenda kuggweerawo ng'agezaako zimanipulating endiga zigambe bambi olaba akyali konsandi kirabika omusango taguliimu olaba akyali konsandi ku poliisi enoonyereze akatambi ne kagenda vayiro. Naga musooke mukebere ku keesi eyo bulungi haye nanga najja nze nanga kasita yakoze statement n'agamba temwefuula batuukirivu. Temwefuula batuukirivu n'osanga gy'abawunyidde waliwo abagambye musooke mukwate mu keesi eyo lwaki ekyavumbeera. Kati omusajja bw'abanga enanga yagambye temwefuula batuukirivu kitegeeza abasajja bano bamanyi nti omusajja ono ki bakimanyi nti mu keesi eno mwali. Twetaaga nnyo omuntu okuva eri kulaga nti oba ye ku nsonga zino kwegamba ye mutuukirivu ennyo nedda. Okunoonyereza kakugende mu maaso tujja kutuuka ku oyo kennyini ayina akakwate ku ttemu eri. Kati yeereetedde obuzibu ati okuva lwe yeeyogedde ebyo zino sente zakimye. Ayagala kuddamu ate kuzikiza bye yakumye nkugee temuliddamu kufuna bujingo wa Bati Valley. Ekisigadde kiri kimu eki is to mond out of the country kyekyoka bano tebagenda muvaako kumusomba kasente bagenda kamusomba n'ennyumba jajjiwaayo ku looni. Nze mbabuulidde kati bamubulaakameiringa alina pressure y'amakula ne makula yennyini okumusayira ensinga kati alina kukola kimu kubambaga. Kuba kati oyo omukazi aba amanyi buli kimu kyonna alina bulakameiro zaaliko Bujingo ozimanyi. Omusajja bw'aga nti alina ebizibu obolooza asaaga. Guno omusango yagweddeza tereza kamera gwe guno omusango ajja guwulira alternative gy'ayina is to mondo out of the country. Ekitali ekyo mumuteeke kaaga akasente akagala ate ekyobujega yamanyi bano abasajja bagala sente yamanyi okudda wano n'ayimirira ku kituuti n'ayogera bino ebigambo mbolo ajja bapulizinga bamuleke. Kakati Katonda atuyambye buyambi singa tiyali Katonda mu kulonda okwaggwa singa Uganda kati omusiyazi yalamula va mu byobufuzi ebyekisiru ngambye eki kingambira akuliraanye. Ebyo ne bw'onoobyogera Bujingo nze nkuja tebigenda kutaasa. Bano tebaliiko waabwe kasitoba ng'oliko mada case babuuza ababaddeko n'ezo issue either afundikira bamusibye obanga bamwavuwaza obanga afulumye eggwanga. Kyekyo togenda kuddaawo musimanyi obalage nti oli kusaidia abo bawagira olooze nti onoowona togenda kuwona bagenda kukusomba akase paka lwoliyingira egundi paka lwoliyingira ettaka obanga oddusa eggwanga. Just mondo out of the country. Ikaseda ne mumpita Bujingo disi Bujingo dati Bujingo disi banange omuntu asibe ku mbitu
mirembe gye nga talina byalimu ebyo nenga mukimanyi nti Bujingo ye tumukwasize empisa kati atandise okuyigamu ku mpisa aye tujja mutereza mpola mpola wadde akyalina emisango egy'okuwoza luli endiganga okuzikimako ssente azisaba avumanvume ng'ali aloga nti bitya naye kati wagonjebwa ssente azisabisa mpisa amazima nkyetaagayo ku ssente nga tewali budde sigamba nti wazireese bw'oba ozirina wano ng'osobola okuzimpa enkya oba ku lwokubiri naye kati ezo nga temunnaba kuzimuwa tetuganye yasabisiza mpisa naye mumubuuza ezasooka ziriwo emyaka gyonna egyo tuwadde tusonda zo zaakozeewo ki mumugamba okwongera endala tujja kwongera naye sooka otulage ezasooka zaakola ki akiri nga mumwongera endala ng'ataddewo omusingi yes temuwaayo obuwiwe mutyo yes hey ebibuuzo nno mulina bingi ebyokumubuuza kuba endabika ennaku zino mulabika mugenda mwebuusa muyiza okugaanira akasente kuba ndaba bwajja yennyonnyolako nnyo nabalabye nga yennyonnyolako n'okwennyonnyolako mbuwaneeno ettaka liri mu House of Prayer Ministries esimanyi ettaka liri mmanyaga House of Prayer Ministries ebibuuzo mulina bingi ebyokumubuuza ettaka lino ebyapa biri bisatu biri mmanyaga House of Prayer Ministries International oli wadde mbogenda mu landis n'okebera oba byange bosanga nga byange tosonda sente za Pentagon bwamala okubabuulira nti ettaka liri mu manyaga House of Prayer Ministries ekyo tetukiganye nga mumubuuza ani siginitole mumubuuza kati tulage House of Prayer Ministries yatambula yokka negendayo nesayininga newandiisa ebyapa mumubuuza ani siginitole mwete mutawana kintu kyonna ebyo byonna bisobola okuba nga bituufu naye ani siginitole kubanga siginitole omu yamugoba Mama ani ono omukyala we yasooka gwe yagoba yamugoba oyo siginitole kwicu n'amukuba ejjambiya siginitole omu kapuuti omulala kapuuti mumutegedde mumumanyi kati mumubuuzanga nti ani siginitole wa House of Prayer Ministries mulandizi aleme kubasiriwaza ono omuyaya anoonya ssente za mbaga jukira yabaga asereza embaga tazisonda singa muba mubadde mugoberera enjiri ye kati mumuloza ezo ssente zabadde kadi kabana ekituufu neetaagayo ku ssente zaaki akimanya ali mu bwenzi kati anoonya ssente za mbaga bwemba nno temunnakategeera naye omusajja ono bw'anadduka ne ssente zammwe muli ŋŋamba ki mulinoonya ne mulineetondera bwe ndibanga nafa muli ŋŋamba ki seera anoonya za mbaga ate gwe mukazi gwe atuula ekkanani kuba mmanyi awe ekkanani wasinga kubeerawo bakazi kimanya ani akusibye mu muzigo Bujingo pastor we yakusibye mu muzigo kuba enjiri gyapuliikinga agamba omusajjawo nga tanaba kuzimbira asooka azimbire Mukama ku myaka gye muzimbidde Pentagon gye mugisondedde tennazimbwa kitegeeza nga tennazimbwa togenda kuva mu muzigo kuba agaana omusajjawo okuzimbira nti asooke kuzimba nnyumba ya Mukama n'ennyumba ya Mukama mugisondedde emyaka kyokka ye kyakugamba ye kennyini akugamba nti sooka kuzimba nnyumba ya Mukama nga tonazimba nyumba ya mukazi ekisi ali mugwali kuoleka ono kalenti wano ali mu lubiri lulamba omutali yadde omwana abantu abagamba tuzimbe nyumba ya Mukama nolabanga buli omu atunula eri n'azimbira omukazi nova mu nsinga kyewakola kuzimbira mukazi yeregase gyolina gwe mukazi gwotegedde ani akusibye mu muzigo taganya bawo okuzimbira sente zonna balina kuzireeta zandibadde zigula ettaka ne bakuzimbira zigenda kanani awatali wadde omusingi Bujingo bwaddamu okubasaba ssente mumukubire bukubizi nduulu Jonna labya abana b'enkyukakyuka nga beekumyemu ogutaaka nga beetememu ebiwayi ebi ku pulatifomu zaabwe ez'enjawulo abalala bali eno nze sida mukalu njagala livo luki let me fast in peace buli kaseera ne mumpita Bujingo disi Bujingo dati Bujingo disi bannange omuntu asibeko mu bintu by'emirembe gye nga talina byalimu ebyo naye nga mukimanyi nti Bujingo ye
tumukwasize empisa kati atandise okuyigamu ku mpisa aye tujja mmutereeza mpola mpola wadde akyalina emisango egy'okuwoza luli endiganga okuzikimako sente azisaba avumanvume ng'ali aloga nti bitya naye kati wagonjebwa sente azisabisa mpisa amazima nkyetaagayo ku sente nga tewali budde sigamba nti wazireese bw'oba ozirina wano ng'osobola okuzimpa enkya oba ku lwokubiri naye kati ezo nga temunnaba kuzimuwa tetuganye yasabisiza mpisa naye mumubuuza ezasooka ziriwo emyaka gyonna egyo tubadde tusonda zo zaakozeewo ki mumugamba okwongera endala tujja kwongera naye sooka otulage ezasooka zaakola ki akiri nga mumwongera endala ng'ataddewo omusingi yes temuwaayo obuwiwe mutyo yes hey ebibuuzo nno mulina bingi ebyokumubuuza kuba endabika ennaku zino mulabika mugenda mwebuusa muyiza okugaanira akasente kuba ndaba bwajja yennyonnyolako nnyo nabalabye nga yennyonnyolako n'okwennyonnyolako mbu waneeno ettaka liri mu house of prayer ministries esimanyi ettaka liri mmanyaga house of prayer ministries ebibuuzo mulina bingi ebyokumubuuza ettaka lino ebyapa biri bisatu biri mmanyaga house of prayer ministries international oli waddembe ogenda mu landi zino okebera oba byange bosanga nga byange tosonda sente za Pentagon bwamala okubabuulira nti ettaka liri mu manyaga house of prayer ministries ekyo tetukiganye nga mumubuuza ani siginitole mumubuuza kati tulage house of prayer ministries yatambula yokka negendayo nesayininga newandiisa ebyapa mumubuuza ani siginitole mwete mutawana kintu kyonna ebyo byonna bisobola okuba nga bituufu naye ani siginitole kubanga siginitole omu yamugoba mama ani ono omukyala we yasooka gwe yagoba yamugoba oyo siginitole kwicu n'amukuba ejjambiya siginitole omu kapuuti omulala kapuuti mumutegedde mumumanyi kati mumubuuzanga nti ani siginitole wa house of prayer ministries mulandizi alime kubasiriwaza ono omuyaya anoonya sente za mbaga jukira yabaga sente z'embaga tazisonda singa muba mubadde mugoberera enjiri ye kati mumuloza ezo sente zabadde kadi kabana ekituufu neetaagayo ku sente zaaki akimanya ali mu bwenzi kati anoonya sente za mbaga bwemba nno temunnakategeera naye omusajja ono bw'anadduka ne sente zammwe muli ŋŋamba ki mulinoonya ne mulineetondera bwe ndibanga nafa muli ŋŋamba ki seera anoonya za mbaga ate gwe mukazi gwe atuula Kanani kuba mmanyi awe Kanani wasinga kubeerawo bakazi kimanya ani akusibye mu muzigo Bujingo pastor we yakusibye mu muzigo kuba enjiri gya preachinga agamba omusajja wo nga tanaba kuzimbira asooka azimbire Mukama ku myaka gye muzimbidde Pentagon gye mugisondedde tennazimbwa kitegeeza nga tennazimbwa togenda kuva mu muzigo kuba agaana omusajja wo kuzimbira nti asooke kuzimba nnyumba ya Mukama naye nnyumba ya Mukama mugisondedde emyaka kyokka ye kyakugamba ye kennyini akugamba nti sooka kuzimba nnyumba ya Mukama nga tonnazimba nnyumba ya mukazi ekisi ali mu gwali kwoleka ono kale nti wano ali mu lubiri lulamba omutali yadde omwana abantu abagamba tuzimbe ennyumba ya Mukama nolabanga buli omu atunula eri n'azimbira omukazi nova mu nsi nga kyewakola kuzimbira mukazi yeregase gy'olina gwe mukazi gwe otegedde ani akusibye mu muzigo taganya bbaawo okuzimbira sente zonna balina kuzireeta ezandibadde zigula ettaka ne bakuzimbira zigenda Kanani awatali wadde omusingi Bujingo bwaddamu okubasaba sente mumukubire bukubizi nduulu ebigambo byebyo embeera bweti bweri baganda bange mikwano gyange nyongera bajjukiza Pastor Bujingo bw'obanga ogenda okukola stanti fubanga okulaba nti stanti zino muzirehasi nti tukkirizeeko aka Bujingo kawedde mudda takyalina kyagamba bantu takyalina kyagamba ggwanga abantu bonna bategedde nti ono mubbi mufere mukumpanya akolera kumukubba era nga Bannayuganda ba mikwano ffe abalina ansi esembayo ku ggwanga lino n'eggwanga lyaffe okutwalizaamu tusuubira nti tujja kuba ekyenjawulo era eggwanga lyaffe lijja kununulwa ffe tulina okukkiriza